Kasookedde Lubanga Lwamindi Nsamba yakkiriza nti yali ebitaano. Era Nsamba nakkiriza ne yeetundira Bobi Wine publicly. Atugambye nti Rope abeeranga Prime Minister. Era bw'aba awumizibwa aweebwa akasiimo. Mpuuga ssente baazikuwa owumudde. Ekyekyo. Tu atugambye tebejjusa kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okontradictinze n'ebigambo bye wayogera emabega mu zi press conference wategekanga. Ng'otugamba tebwamanya nti mwalina mu buyabuya. Bigambo bye bwabikozesa. Obudde bwonna atugambye tetwejjusa. Mpuuga ebigambo byali bitono. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambira mu kasenge nga bakuyisa okubuuza ebyali eby'ensonga. Owulire mabega kaawo abadde ayogera ebigambo ebivuma Kyagulanyi nga bwali omujega bwali mu buyabuya omwana gwe tuleese naye kati owulire alina respect mu kamwaka eri Kyagulanyi. Akaana okawulidde ow'ekitiibwa omuyimbi omuwulidde alina respect ate Mpuuga ekimuluma yali amanyi Kyagulanyi agenda kuba amavivi Mmengo. Kyagulanyi yagamba amavivi sigaleta Mmengo abalonzi tebali Mmengo. No ate edi Mpuuga yali amanyi kugenda kuggwera mu kisenge. N'ekirala kyenjagala abantu bategeere Kyagulanyi has never contradicted with Mmengo. Kyagulanyi yakola slogan ng'egamba a new Uganda now. Abebitiibwa abateeketeeke bonna tebali yakitegeera bo balutwalanga luyimba a new Uganda now a new Uganda now. Kati bo kyovula ndagabye okusoma kuno kale kuyambako naye sigie kamala byonna Basegona Bampuuga ngo buli gowulira alajana teyakitegeera nti kyali kyawuka akati new Uganda now. Kakati mwe Basegona mubaddewo emyaka 30 kiki kye mugasseeko tewali mu Uganda empya mugenda kutuula wa temuyina ntebe. Uganda empya egamba we are looking for the best. No, we are not looking for the best people, we are looking for the right people. Tetunoonya basinga tunoonya batuufu. That is the new Uganda. Era a new Uganda egamba omukulembeze si bitabo, omukulembeze kumanya bizibu by'abantu na kubifunira solution. Nti nina lozo boyi na 3 ku mukono osinga Segono wa diguli mateeka. Okitegedde gwe katukuwe kadi bw'obanga osobola okutegeera ebizibu by'abantu ng'osobola okubifunira solution bwe bukulembeze bwa New Uganda. Si kufuwa luzungu si bitabo. Kati bw'ogenda ebukedde yeeyo Anita Among abadde yebbanga ddene ssente azifunye naye ekyamazima tali popular. Ati kati okuva lwe yawukana ne Kadaga ate Kadaga w'amaanyi alina historical background ey'amaanyi nnyo mu byobufuzi mu region eyo. Ndisinga bukyenkya n'akutunuzaamu emmundu anything can happen. Kati agamba bano abantu abajja okuvuganya tosobola kumanya kiki kibali mabega. Bw'oyinza ogamba muleka ajje mu kalulu tuvuganye ng'olowooza bya bulijjo nyina ssente nja kukola nti najja abeerako force nekulema okumanaginga. Ekyokubiri nabo bennyini tebeesigaŋŋana nti osobola okubeera mu system ng'olowooza oli munene naye ng'ate oyina abakupinga abakukwata abakukuba. Nti kati omukyalo oyo bw'ajja n'akwesimbako omukyalo oyo abakupinga bonna bakyasobola omudda emabega ne bakupinga ne bakulivvula. Kati kitegeeza tolisikinga kuleetawo omuntu yenna okuggyako nga wuwo nga gw'omuleese. Kati kino kikulaga ku bana abasatu abaliwo tekuli gw'alinako naye connection. Okiraba? Kitegeeza bw'aba wakuvuganya yayina okwesetingira opponent omuki owuwe najja ng'amanyi nti oyo kati bano batamanyi abalina okukola ki. Among alabika agezezaako okugula bakandidate bano ne bagaana. Kati yeebuuza kuba ono wa NRM oyo Susan waliwo oyo yali Makato yali independent oyo wa NRM yajja mu kamyufu. Helen Odeko yajja mu kamyufu Helen mu kamyufu ne basooka ne bamuvumbubi yesasula ne miliyoni 3 ne bamuvumvubika nti anti mu register toliimu ng'olwo bamukuutizaamu. Okiraba? Kakati Amonga agamba
omuntu kigwoteesa naye n'alemerawo ayina bigendererwa ki ani amulese kati kyova olaba bwe kyagaana eri kati aleeta akirese ne mu isi balabe nga tebeewandiisa ba alien skin abo ensobi gye baakoze yabadde ennene mu misango gino kwe kukaabira abalina obuyinza obubasonyiwa emisango bw'okeera n'otaagenga MK n'otaagenga babbalamu kitegeeza oli mu kubwenda onoonya cover up bw'oba omanyi tolina musango bandibadde basaba justice yakutwala muntu waabwe mu kooti kankuwa ekyokulabirako abaana ba Nuupu abaasibwa bwe wabeerawo protesting yonna eraga okubatwala babate tibakaabira mwami Museveni oba Muhoozi tibate baagala bwenkanya kakati alien skin ensonga lwaki bashedinze nnyo ekifaananyi kyade kiraga nti alabika amanye ekituufu ku nfa y'omwana ono bali mu kunoonya cover up mukwekweka kwe ebiri mu nkubo biraga yekweka wa bebe mukwekweka eyo ng'ekigenderwa kunoonya bakulu kubagamba musonyiwa omwana ono laba ne bebe bwennyini ate bwasinziire eri gye baali bagenze entungamu mu bya kofi n'agamba alien skin tewali agenda mukwatako. It was a clear message nti ono omwana yakola ebintu bali mu mukavaringa nete kambabuuzeemu mpolampola edi ba intellectuals baffe abo nyinza okuba nga sigoberera bulungi kiki kye bagasse nnyo ku Uganda boogera nnyo erinnya Museveni teriva mu kamwa kiki kye bagase kisegona kikyagase nnyo kubanga palamenti amateeka gonna geeyisa tewali lijja nga lifevalinga bannansi basegona mu palamenti gye batuula mwami Ssemujju Nganda okugenda ku kamera n'otugamba Museveni alina abakozi 18 avuga emmotoka 32 alina ambulance nkaaga munnya akozesa akawumbi essaati ayambala yakakadde we bali kubitegeera bituyamba ki ye bwina amujjawa yabigula no nga sunatuuka yeeyo edda yabigula obuyivu obunoonyereza ebyo kubanza nyinza obutasobola binoonyeza bimanya naye kale gwe omugezi obinoonyereza obireese now so what kale tubanirizaako basebo ne banyabo mwe naje musinzire okubanga mutulaba abasubscribing abasharinga abaana ba mama mwebale nnyo mwebalire ddala twaweza omutwalo nabagamba kati tunoonya mitwalo 10 naffe tukwate ku kabronze tumanye nti wamma obudde bwe tumala mu kamera wano tetubumalira bwereere ekyokubiri message yaffe tetugimalirako budde omuzambiya Karusha bwali amukomezaawo okuva lwataafuna kaadi kaadi baade bagitanze enkoledde ekibiina kati Nuupu ebyayo sibitegeera bingi olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lwali mu Mubende jo yabadde Mityana leero ali Mubende na Kasanda analysis w'ebyo byonna tugenda bibawa olunaku olw'enkya olw'okusatu allow us tukiwa obudde tusengeke ensonga bingi bye tugenda obbawa guys bye mutagenda kukkiriza ffe bye twasobodde okulabako nga byabaddewo kuba kati yazze mu Buganda ate awazibu yayingidde Buganda nga mukambwe fese ebanja nga kweri tayagala bintu bya mujooga namumanyirira waka okulaga nti yazze mukambwe yayingidde Mityana nga yetimbye akapande k'omuziro gwe okulaga nti kati ali waka okwaba obwe so tugenda bawa analysis oyo enkya owa Kasanda Mityana Mubende abakulu gye bali ku ground eyo batukwatira footage gwe bagamba behind the scene kamera z'omukulembeze zibye zitaalabye ffe tujja wano tubikuwe ogenda kutegeera Kyagulanyi lwaki yakulembera eggwanga indirectly ekyo nkateekako saagala njogere nga atali informed so tuze ne Karusha bwalya bingi ebiriwo kasooka kubuzeeko bannange neebaza abasinzira mu mawanga okuli USA UK United Kingdom abali Saudi Arabia guys nga mutukubira ku masimu man chimpa amaanyi na mkwano gwange yankubira bakwate bagala mune bogera manye simanyi lwaki nemwe bale guys abamu nno nakugamba n'okugamba line ene leta manya ki n'omulaba nga akuteddeko obusente bwa data sijja gamba nyingi bana basajja bawano balowooza bajja lowooza mbube batufandinga tubeere kuno ne bwe mutrackinga line zaffe obusente bwe bateerako bambi bwa data kuba kye basobodde so guys mwebale mbamanyi muli bangi bwe munaawa mukkiriza mba mentioning I will mention you
for the dedications of course time ne sente ze muteeka mu yangambe waliwo omuzungu yamubuuza itwali ku program yo gye twali tukoze bunagamba how far from Kampala to that place where those guys are like 100 kilometers sure how can you find deep in the village people can reason like this omaika Google Translator kaluma mu 7 boze bachusa tanti nze yange nagiteekako kibaita auto caption kati ebigambo bye twogera mu nsimu oli osobola ogiteekamu kibaita auto transition ne translatinga mu Luganda mu Luzungu kati ebimu bikyalemye naye oyogera empola nguulembegereza ebipiikinga kati abazungu bagiraba ndasebo tokizosabuuza ku bantu abulabe nkubulamusizaako nenkwebaza bali kutugoberera it has been a while naye tukomyewo asajja bakuma kaadi kabaddemu asajja tebanyima kaadi kati no tulina okwogera ng'abantu abali sensible mpulira tulina okwogera ng'abantu abalina sensible nze mpulira nup tegaba simanyi lwakuba there is a difference between giving and awarding kati simanyi mu Luganda bw'osobola byogera giving kuba kukwata mu nsawo n'okuwa awarding kuba kukwebaza olw'ekyo ky'okoze so ng'omuntu asobola okuwa nga tolina nakyokoze ate award tebagikuwa nga tolina kyokoze yengeri ennyangu gye nnyinza okibulira kati awarding kwe kuwa omuntu ekintu kyakoleredde for example mwabalaba omupiira refa litagaba penalty the ref doesn't give a penalty aji awardinga kubanga otemye omuntu gwokoze kikuwesa kati ne card nupu tegaba card nupu awards the card to the best candidate era mwabagamba gundi byanyimye card tewali yakumye card wafunye bikuwesa kadi ebiso basunsudde ne waba wasinze ne bamwawadinga kadi kati waze mabega woye gwe bajiwadde kadi safunye Bukomansi North constituency naye njozayoza muganda wange Kayongo Christopher tali mu Kayongo gagga ngono sengonzi Kayongo mumanyi owegomba we are of the same age doza bwabansinga nyinzo kwanga singa komba kagumo bebiri twakulira ku kyalo kimu okuve wange ewaffe ne waabwe wewamu is my uncle kitegeeza mbufunze ekyabali mutano ava mu family ya mwana wa waka family zaffe ku kyalo awo zaali za DP ne tukyukamu awo DP ng'emaze okugwamu nabe ne tugendako mu FDC kati mwadde okwabo obwo FDC bwe yagwamu nabe ffe wali omulamu bwe tukola ki kwegamba mu buli saawa mubeera ku sayidi ewakanya family eno yetaaga kunoonyereza tuli ku sayidi erumirirwa nga bw'olaba omanye ebintu wano mu Uganda byatandika okudobonkana mu 1998 naye abateeka ennenya nnyo nsonga tebakitegeera Dr. Kizza Besigye mu 1999 n'avaayo n'abyogerako n'agamba nti kubanga Dr. Kizza Besigye ogenda mu ttale eyo yali musajja alina omulimu e Nairobi eyo nga muyivu ekitegeeza okugenda okwegatta ku Museveni yali tanoonya kifo yali tanoonya survival yali tanoonya ssente naye bwe yayogeramu ne Museveni n'alaba ensonga ezimututte mu nsiko agenda ya Museveni yali nnungi nnyo Besigye n'agamba ku lw'ensi yange kanveeyo nzingire ensiko tulwane kakati mu 98 agenda okulaba omusajja ate atandika okukusa ebbali bye bataayogerako n'agamba nti kino kirina kukola bwe kiti bwalabanga byayogerako ate baagala muvunvubika mu 99 n'avaayo openly n'akola ki n'abyogerako so tetuli ku sayidi ewakanya njagala kukuleetera ekyo tuli ku sayidi eyagala ebintu bitambule nga bwe birina okutambula so si kuwakanya kuba omuntu awakanya n'ekituufu asobola okukola ki asobola okukiwakanya so ensonga ya kaadi yatuluma of course ng'omuntu yenna abadde mu competition kaadi yatuluma twateekamu ssente ze bataatutuma buli omu yateekamu okusinziira ku busobozi bwe naye nga ssente ezo muziteekamu twali tetugula kaadi already twali mu kalulu nga tulaga abantu baffe kiki kye tusobola obbakolera mu busobozi bwaffe mukonvisinga EMC abawe kaadi tukonvisinga ground ye convincing EMC. Yes. You go ground, then your ground convinces the EMC. Bagamba nti
ono akoze eki agwanidde. So kaadi ffe twali abantu 7. Surprisingly incumbent gwe twali tubinkanya naye wa NUP Dr. Christine Ndiwala naye teyafuna kaadi ng'atasa asavize ekisanja kimu kigezaako kulaga okwekenneenya n'okusunsula ensonga okwaliwo kubanga bwe ziba ssente incumbent yali atusinga ssente ffenna. Tuveeyo eyo tudde ku lwaleero ensonga lwaki tuli wano. Katonda mulungi nti at least submission yo nagifuna ku press conference ya Shuaman Segawa. Abantu era bagyagala. Era mulimu abaana abali ku TikTok okwo abagitambuza ennyo. Bane guys abali ku TikTok, thank you very much okutambuza waka. Nze nabagamba sikabira copyright. Batambuze waka bwaba mu message ya revolution. Nze sikukuba copyright. I just come to you nenkwebaza n'okwebaza. Edi ku kintu katono nnyo ku kintu kya kaadi ekyo abawagizi baffe abalaba. Oyinza okuba nga gwe wali owagira Morris teyafuna kaadi. Naye nkusabadde mabegawo omuntu yakola ki eyafuna kaadi. Kubanga nze waffe Nsereko bwe yafuna kaadi Museveni teyavaako. Nsereko bwe yafuna kaadi eddwaliro teryagenda mu ki dagala. Morris we saafuna kaadi amakubo tegaatereera. Kitegeeza ebitulwanya bikyakola ki bikyaliwo. Kaadi si lwe lwali olutalo omulabe waffe ffenna tumumanyi nti twagala kumaamula kaani wa Museveni. So eyafuna kaadi oba omuwagira oba tomuwagira tudde mabega w'omuntu eyakola ki eyafuna kaadi kuba oba munnankyukakyuka tuyina abatukulembera amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tegalina agakulembera kituufu naye bwe gaba n'agakulembera gasima omukwesese. Kati nuupu yali badde teyina kyesobola kukola kuba tuli bangi naye tulina obukulembeze. So obukulembeze tubuwe ekitiibwa tugende ne kyebwasalawo tukigoberere omusajja tujja kumutwala. Kale ndowooza munzikirize tutandikire wano olunaku olwaleero. Amawulire mangi tetugenda kukkiriza tuconcentrating ekimu ku president gy'atambulidde kyokka. Tulina nomanya ebitambula abasajja kye bayiiya okutugoba mu ggwanga Uganda. Mu Daily Monitor olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 7 October Tuesday, Daily Monitor akubye omutwe omukulu nga guliko EC throws among us rivals under the bus. Babakutte ne babambaza ekibasi babasudde eri. Okusinziira ku omwogezi wa EC kye nalabye ayogera nalabye omukyala wa FDC oyo yani omukyala wa FDC ono oyo ye Susan yagambye yeyo Susan Otai ya verifyingibwa mu ku verifyingibwa yagenze okudanga bamugamba nti tetukulaba offe no wanupu kakati bano abantu baba bakola ebintu balina kibeerabira. There is no mistake that can happen thrice. That's not then a mistake. Ekyo kiri mu nkola ya kiyivu. There is no mistake that happens thrice. Omukazi bw'azaala omwana asooka ebbali n'azaala owokubiri ebbali bw'azaala owokusatu teba mistake owawaka abakagenderere. Kakati mwakoze ensobi emu mu kwagala obukkiriza Anita Amongo. Mwakutte ba candidates basatu bonna ne mulaga nti tebali mu register. The question comes, what happened to a new candidate ku independent no FDC? Gamba wa NRM. Ani yenna oyo wa independent wa NRM. Bamubba bubbi mu kalulu. Tebamubba. Tebamugula era naye bamugjamu nti tayita kakimuka bwa NRM mukamwandula nti tali mu register. Kakati ekizibu Anita Amongo kye yafunye kimu bamuwadde powers. Kati powers ayagala azivuge buli wamu tunatera musanga nga alongoosa mbuze lwaki. Nze ndowooza engeri enyango y'okukonvinsinga omukulembeze singa abadde omukulembeze akyafaayo nnyo ku kye grounds. Anita Amongo wandigenze ne weetaba mu kalulu n'ovuganya n'owangula peacefully. So si kulowooza nti okujja abantu bano ku register mu register oyite mwana opposite kye kigenda okwongera okukonvinsinga mu Museveni nti oli w'amaanyi ku ground. Naye era nga pate chairman bw'atafaayo nnyo kati ku bintu birala ali ku kake bijja kugenda bwe bityo. Naye ekibuuzo kyaffe bannayuganda kibeere kimu. Ba candidates basatu bajja batya okuba eyasooka mu NRM nga tali mu register NRM ne mu EC Anita Amongo. Kafeero yayimba oluyimba twali tulabye abanene emirembe engalo. Nze ku muntu gwe nalaba ku buyinza nga ndiye Kampala awo bali bamuyita General Kale Kayihura.
obudde buno atuuka ku mukolo yajja ku mukolo gwa wano kwa Lady of Fatima twali tulowooza just a former member of parliament omanyi MP bw'avaako atuuka enduulu tevuga nawulire ennaku but at the end of the day nayina ekibuuzo kimu bano be bakolera bamanya ddi lwe banaabawumuza ddi lwe bagenda bateeka mu bifo ebyo Morris ekintu kya Anita Amongo kino neetaaga atulaba ategeere bino bigenda kutambula biti mpaka myaka emeka ekisooka edisoka weebuuzeemu does the ground matter mu NRM? The answer is yes kubanga ffenna gye tunoonya wadde mubbo tekimataliye okinyonyodde bulungi NRM ground tematalinga omanyi osobola okukweka ekintu naye nga amazima munda muggwe mwegali NRM bakimanyi bulungi nti obuwagizi tebalina byonna babikola babyogera bakola ki okusiiga ekifaananyi naye nga mu mitima gyabwe bwe badda mu bisenge bakimanyi bulungi nti tebalina buki buwagizi kati Musevenizimu eri mu kukkirira wansi eva ku ye ekkirira wansi kubanga mwami Museveni ye n'akalulu kano koolaba akateekawo just for formality naye mwami Museveni omutuufu tavuganyizibwa mu buli kintu that's him okitegeera tavuganyizibwa ne wano okuteekawo nti tugenda mu kalulu ka bwa pulezidenti babiteekawo just for formality era kyova olaba nga Dr. Kano Kizza Besigye yavuganya emirundi ena akugamba Museveni tasobola kuva mu ntebe na kalulu nti Electoral Commission emulangirire wadde nga kasobola omujjamu mu ngeri emu oba endala nga ye bwe kamuleeta naye nga kano akadirect nti abantu bamuvotize out bakere ku makya byabakamalangirire akugamba ekyo tekikola kikati Museveni tavuganyizibwa ekyo kyakkirira tutusooke tutulemu NRM yaabwe kyakkirira ne ku mumyuka wa NRM ali Haji Moses Kigongo naye tavuganyizibwa mwalabye Anita Amongo nga naye bagezaako nnyo okulaba nti tavuganyizibwa yali mputu ya Kadaga za pate kitegeeza empisa y'obutavuganyizibwa mu banene egenda ekkirira wansi bw'ogenda mu bana ba vice chairperson aba NRM abana abazi region abasinga nabo tebavuganyizibwa mu bumyufu bwabwe abamu tebavuganyizibwa kati baagala okukijja mu NRM bakireete ne mu kalulu aka bonna ekiraba nti Anita Amongo omanyi obuyinza tebabulisikinga bw'oba tolina buyinza tomanyi kye kitegeeza naye omuntu yenna yali abaddeko n'akayinza oba buli class monitor oba akayinza konna obuyinza omanyi kye butegeeza kati tebabulisikinga buyinza kati olina okukozesa avenues zonna ezikola ki yes ezifuna obuyinza oba ezibukuuma oba obulina kati bw'ogenda ebukedde yeeyo Anita Amongo abaddeyo ebbanga ddene ssente azifunye naye ekyamazima tali popular ati kati okuva lyayawukana ne Kadaga ate Kadaga w'amaanyi alina historical background ey'amaanyi nnyo mu byobufuzi mu region eyo nti singa bukyenkya n'akutunuzaamu emmundu anything can happen kati agamba bano abantu abajja okuvuganya tosobola kumanya kiki kibali mabega bw'oyinza ogamba muleka ajje mu kalulu tuvuganye ng'olowooza bya bulijjo nyina ssente nja kukola nti najja abeerako force nekulema okumanaginga ekyokubiri nabo bennyini tebeesigaŋŋana nti osobola okubeera mu system ng'olowooza oli munene naye ng'ate olina abakupinga abakukwata abakukuba nti kati omukyalo oyo bwajja n'akwesimbako omukyalo oyo abakupinga bonna bakyasobola omudda emabega ne bakupinga ne bakulivvula kati kitegeeza tolisikinga kuleetawo omuntu yenna okuggyako nga gw'omuleese kati kino kikulaga ku bana abasatu abaliwo tekuli gwayinako naye connection okiraba kitegeeza bw'aba wakuvuganya yayina okwesetingira opponent omuki owuwe najja ng'amanyi nti oyo kati bano batamanyi abalina okukola ki Amongo alabika agezezaako okugula bakandidate bano ne bagaana kati yeebuuza kuba ono wa NRM
oyo Susan waliwo yali Makato yali independent oyo wa NRM yajja mu kamyufu ye Helen Odeko yajja mu kamyufu Helen mu kamyufu ne basooka ne bamuvumbubi yesasula ne miliyoni 3 ne bamuvumbubika nti mu register toliimu ng'olwo bamukuutizaamu okiraba kakati Amonga agamba omuntu kigooteesa naye n'alemerawo ayina bigendererwa ki ani amuleese kati kyovolaba bwe kyagaana eri kati aleeta akirese ne mu isi balabe nga tebeewandiisa tebaba nominatinga atya competition kubanga abalabe be basobola asuubira basobola okuyita omu ku bano n'afuna ekizibu kyotalabanga kubanga edi omuntu omwayinza okwebuuza abasajja ba Moses Ali batuuse n'okulya obutambaala mu public kiki kye batalina nolaba abasajja abazeeyi abakulu abalina ssente noga abakyafa kinensi abantu abo balina ebintu bingi nnyo bye balowooza nti singa essaawa eno badde ebbali ne bava mu buyinza ebiyinza okubeefuulira ng'engeri yokka gye basobola okusigazaamu akalembereza kusigaza government positions nti oyo tosobola mumukwatako nti ayo tosobola mumukwatako essaawa eno Amongo n'amala losing powers nibyalina byonna bikyasobola okusaanawo tevula bamalirivu nnyo nti ne bwoba oyimiridde mu kkubo basobola okukuba essasi kubanga bw'amanya gwe bw'otafa ate ye yayinza okufa okitegeera tebalemera mbuyinza bye bakola tebabikola lwakuba baagala kuweereza ggwanga no kakati basigaza ku protectinga bulamu bwabwe eyo slogan gye beereetedde protecting their gains okitegeera bulungi now they are protecting themselves kubanga abantu edi bakoze ebikolobero bingi nnyo kati olaba ono omusajja waffe ali kugwa okutta omuntu ono muyimbi alien skin actually ndoza ye current example gyenyinza okukuwa bwe bamala okwazika obuyinza bakuwa freedom ekola ekintu kyonna kyoyagala bw'omala okukola effujjo lyokola wabaawo ebibaka firinga kati nga boolaba ekyo ekya dansa ye top dansa bw'omala okutta top dansa nga kigambibwa nti wabirimu olaba poliisi ekkwata ne bakutwala abanene bakuyiirawo omubiri ne babivunvubika naye fayiro esigala eri bweti tebeera bweti esigala eri bweti n'obeerayo eyo kitegeeza woofuniramu embeera yonna eyagala okwekyanga nga bagamba alien fayiro yo gyeri eno tye bakama bange ate nze ba alien skin yabo ensobi gye baakoze yabadde ennene mu misango gino kwe kukaabira abalina obuyinza obwo basonyiwa emisango bwokera n'otaagenga MK n'otaagenga babbalamu kitegeeza oli mu kubwenda onoonya cover up bw'oba omanyi toyina musango bandibadde basaba justice yakutwala muntu waabwe mu kkooti kankuwa ekyokulabirako abaana ba Nuupu abaasibwa bwe wabeerawo protesting yonna eraga okubatwala babate tibakaabira mwami Museveni oba Muhoozi tibate baagala bwenkanya kakati alien skin ensonga lwaki bashedinze nnyo ekifaananyi kyade kiraga nti alabika amanye ekituufu ku nfa y'omwana ono bali mu kunoonya cover up tu mukwekweka kwe ebiri mu nkubo biraga yekweka wa bebe mukwekweka eyo ng'ekigenderwa kunoonya bakulu kubagamba musonyiwa omwana ono laba ne bebe bwennyini ate bwasinziire eri gye baali bagenze entungamu mu bya kofi n'agamba alien skin nti wali agenda mukwatako it was a clear message nti ono omwana yakola ebintu bali mu mukavaringa kati yenkola kati nkuwadde kyakulabirako ku alien skin bantu banene abali mu gavumenti abalina sagazi eziridde eziyinza n'okubasibya obulamu bwabwe bwonna naye ng'ebintu ebyo sigala nga babibiseeko basigala bali obedient kyovalaba omuntu ajja mu kamera nga wa NRM n'ayogera ebintu n'ogamba nayo n'ayina abaana nalabye edombo ng'agamba nti aba NUP n'owulira nga bawoza nti tuleeta abaana ku laale zaffe ffe tuleeta abaana mutugaba emmere ku laale zaffe mukakasa tugaba emmere mutugaba t-shirt ez'obwerere tinawe wakati ono omusajja waddayo obwana bumugamba kulikayo dadi kweyo ensonga yennyini banange Kyagulanyi atandise okuwabula kati enaale kubanga ndowooza tukkiriziganye tugaane
Kyagulanyi kati political gymnastics z'eggwanga Uganda yazitegeera bwe zitambula era kati yasalirawo buli kintu mu government. Twadongo sese kulitale jeno yagambye buli candidate we NRM ekifaananyi kyakuba side eno wano jajja teekawo kifaananyi kyo wano jajja. Ensonga lwaki Kyagulanyi yakwata protestive gundi ekifaananyi kye ne bakigatta n'ekya candidate nga muyina endowooza nti tibalina gye batakola ki gye batamumanyi leka message etambule kaniwamusebe nti waliwo batamumanyi 40 years tebakumanyi ate dayo pressure Kyagulanyi actually president wa NUP totawana na kunoonya entebe eri mu ntebe soko ulire magere ye entebe soko ulire kano akasajja kakulembedde eggwanga mu buli angu twakyogerako nozera alabye ffe bakimanyi twakyogerako wano nti Kyagulanyi ya setting a political pace Uganda kwetambulira of course nga tukuwa ebyokulabirako kuva mu overall bukofiira gaali byonna NRM bijjekola byonna Kyagulanyi yajjakola ki mwalaba nti baatuka n'ofuna akatishaati akamyufu ne bateekako ekifaananyi kya mwami bangambye embulaale zino eziddamu eza mwami Museveni agenda atandikanga okuyimirira mu butawuni mbulwa kwabo yayimirira emukono bamuŋoola ayagala buli waatuuka naye ayiseemu agira ati jajja tebabikukola ab'emikono muli mutya ataani ayo sirina kyeneeguya wakawulira bakola ebiti nze saagala njogerere nnyo mu AI gundi kakati kyenjagala okulaga Kyagulanyi ya setting a political pace kutunulireyo na gaali bukofiira ovulo byonna kikyamala kye bakola ki naye kye baba bamanya Kyagulanyi takeerangako n'awa order nti buli akubisa ekifupa baana nteekeko eyo order y'abaana ba online actually yava ku online nga bwolaba abaana bwe bateekawo nti kati DP president ng'amaze okulaunchinga official poster DP yonna president nekikola abaana ne bateekawo sebo pressure nga bw'okubisa poster nga tekuli president eyo tebagibala era nekikola kakati abaana kitegeeza kati ate batandise na kopa internet ewaffe and by the way ffe tewali na yatulagira tukikola out of love obadde okimanyi nti president waffe tajja kukubisa poster name ku account ye nkisoboka ffe tugenda okubisa posters ze Robert Kyagulanyi ate n'abazitimba bw'ozituuse waffe Bukoma Nsimbi mu center gw'ofuna gw'oziwa towa buwunga towa buugi osanga constituency yajjudde okimanyi abo abaana okimanyi olwo lwe lutalo kati bali mu lutalo eyo yeraavu nalabye Kyagulanyi ajja wano emubende ekiro bampiseeko awo nga batimba ebipande balina omusirikale nka video nkayina bajja batimba naye okumanya these people are too provocative baddira poster ya Eddie era nga business ye ne bajja ne bagibikako poster za mwami Museveni boyigena n'ozijjako Eddie tetuddamu kumulabako okitegeera kakati Kyagulanyi akyasetinga nnyo pace era ekyo kikulaga nti ebyobufuzi bya Uganda oba oyagala oba toyagala Kyagulanyi abiina mu mikono gy'emmeka 5 buli lwowulira abantu nga batandise okukola alamu kitegeeza waliwo obuzibu kyovalaba nti bwe yajja n'opposition mu myaka gino 5 gy'amaze abadde asitaadinga ate yajja akyogera tuli mu kwetegereza opposition ino erimu abantu abalina ebigendererwa ebyabwe emyaka gino 5 gy'amaze amaze okushapinga opposition gy'ayagala kyova olaba yakugamba this is not just a mere opposition, this is a revolutionary movement. Bangambye abanupu abatafunye kadi mulimu abagenzi wasale mulimu n'ababaddeyo ono wegombe eno Flavia Namulindo ajavuganya n'obutambi ne babuta wakojo ya mututte anti kati kye tukulaga nti nupu kakati yeri omulamo gwa kujjakani mwami Museveni mu mawulire walo kye tuyita paying attention to details nti bw'osoma omutwe deka kutwala mutwe kirira wansi omanyi ffe lumu tukola video eyo ku TikTok n'oteekako omutwe olina commentinga ku mutwe nga tolusosola n'okukola omutwe nga guli contrary ne kubiri mu body. Of course era tukikola nnyo lwakubanti nze nolaba olinga yakomentinze ku mutwe nogala sera bisinga nkwata nnyo layini ebeeramu nze sitera kwagala sasa amazalwaki am informed journalist saagala mbeerenga buloga mu Museveni afudde wansi n'oleeta video ngegamba omusajja afudde nseko sibikola kati opposition direction gyekwata ndala nnyo ate yakutteyo dda waloga nti oba ali mu kigezesa naye yakutteyo dda
okitegeera buli olaba nga opposition abantu bebaddemu bonna babaseseetudde kati kirimade gamba paying attention to details Kyagulanyi yakola slogan ng'egamba a new Uganda now. Abebitiibwa abateeketeeke bonna tebali yakitegeera bo balutwalanga luyimba a new Uganda now a new Uganda now kati bo kyovula ndagabye okusoma kuno kale kuyambako naye sigie kamala byonna Basegona Bampuuga gwe buli gw'owulira alajana teyakitegeera nti kyali kyawuka akati new Uganda now kakati mwe Basegona mubaddewo emyaka 30 kiki kye mugasseeko tewali mu Uganda empya mugenda kutuula wa temuyina ntebe Uganda empya egamba we are looking for the best no we are not looking for the best people we are looking for the right people tetunoonya basinga tunoonya batuufu that is the new Uganda era a new Uganda egamba omukulembeze si bitabo omukulembeze kumanya bizibu by'abantu na kubifunira solution nti nina lozo boy na tatu ku mukono osinga Segono wadiguli mateeka okitegedde gwe katukuwe kadi bw'obanga osobola okutegeera ebizibu by'abantu ng'osobola okubifunira solution bwe bukulembeze bwa New Uganda si kufuwa luzungu si bitabo and abayimbi siri musanyufu n'abayimbi omuntu tasobola kuvaayo n'atyobola industry n'atyobola omulimu n'alaga nti abayimbi bakapere kadongo kamu basiru ne musigala nga musirise olwokuba nti muyina simu y'obuntu bwe musuubira okuva mu government. Someone is making a direct attack on your industry. Nze njagala nkubuuze brandi biri kankwocha kulabirako ekya muganda waffe Segona kuba yasinze okukola ennyo amawulire brandi biri Mathias Walukagga as a brand ne Segona as a brand ya lawyer ku bombi brandi kyesinga okuzitowa wano mu Uganda. Of course sekadongo kamuwase wa Walukagga asobola okuyimbira miliyoni emu n'ekitundu ba miliyoni 2 mu ddakiika 3. Segona emisango owoza za sente mmeka ne bwe baba bukadde 10 amala kumala wiki akyakwata owoza sente mmeka ng'asobola okuyimba show 3 mu lunaku lumu. Kakati ekyokubiri nti bwe tuba tutunulidde ku kye bayita kumanya abantu Walukagga asobola kuba yategese ekivulu wakirabye ekivulu kyategese ekyokubaza kyabadde kya 10 meka mwabaddemu abantu abasoba mu 7 nti aba abantu golowooza ki ekibaleeta bw'oba olowooza tasaanye bakulembera bw'abasobodde bayita ewe ne bajja mu mpewo ne basasula sente ne babeerawo kiki kyabadde tasobola bakolera kubanga tuli mu byabukulembeze kankutwalenga sample manyi sampling otwale ekintu ekirina okukiikirira ekine kankutwalenga sample ngenda kukusaddaaka mpaayo ebintu 3 byejjukira ku balooya ab'omu mirembe gy'ekyenda nti alooya oli yakola kino mpaayo bintu 3 Sina kati ate mpaayo abayimbi abo mirembe egyo nga bane bebakola ndowooza olaba balijidde baamani basudde gwe mpaayo balooya gwate tukyali ku balooya tolina gwokola ki siina gwenzijukire yakola ekyafaayo kati ne bwe kuba kuleka bulesi legacy omuyimbi legacy gyaleka tuswa jigerageranya naye munange kankusese and sokolindeko Eddie obukulembeze bukwatagana na public lawyer n'abayimbi ani asinga okutegera public of course abeera muyimbi kakati obukulembeze bw'obugenda kudiringa na public bw'ŋŋamba otya nti ate lawyer obeera w'amaanyi nnyo and parliament it is not a lecture room mu parliament tewali bibuuzo nti mugenda kutuula Eddie bakwase pepa yo nti lawyer ajja kufuna 9 omuyimbi afune parliament setteeserezo whereby nti Walukagga ogenda mu parliament ebiseera ebimu abeera ne sitandi y'ekibiina nti fenga NUP ku nsonga y'ebisiyaga tugamba no kitegeeza nze member wa parliament ngenda ogenda mu kizimbe nga nyina already sitandi ey'ekibiina era nyinyonyola ekibiina byekyagala okitegedde bwe tuba tulina policy gye twagala okuyisa ng'ekibiina tutula ne tugitunulamu ne tugamba nti eno parliament eri bweti
bintu bya kweteekateeka bintu bya si bya kivandulo naye bw'olaba bano abasajja abatulowoozesa era bamaze ebbanga batulowoozesa okusoma ennyo kyova olaba nze nagaffe we twakulira nga waffe waliyo Sembajja waliyo Bakajimu waliyo Balubyayi waliyo Babulayimu nga waliwo famire zimanyiddwa nti ze z'ebyobufuzi kati tetukyazimanyi Kyagulanyi nti ebyobufuzi bye biri bwe biti ebyobufuzi birina kutambulira mbantu era kyova olaba yakunga kati New Uganda naawe era obatagitegeera New Uganda naawe yatandikira wano mu kuyita abantu mujje mwesimbe ogwo weesimbewo kiyali ayagala ng'ayagala abakulembeze bave mu bantu ng'amaze okulaba nti eno kirasi y'abaasoma bo babalabulamu bwabwe kanagamba twagala tufune Uganda egenda okukolera abantu mwesimbewo era bw'olaba be yawadde kaadi bebo be yayita ne bajja mwabawaddewo ebbanga temwira kye mukoze ensi mwagikonya mudde ebbali era olaba olwabatadde ebbali tewabugubiza nambooge baagala kutta naye nze kankugamba amazima Sseggona yavudde mu kalulu ekyamujje mu kalulu kwe kwagala okgenda atandika okujjukiza abantu bye yakoze ekyo kimu ekyokubiri kwe kwagala okugendanga ng'ali mu kwogerera Walukagga ebigambo oponenti we gw'abadde atugamba nti oli interaction by'obufuzi ekyo tokimanyi nti kikyamu oba oli mu kutunda muntu oyo tu tokimanyi nti abantu abo boyogera mbaba balaba nti omutidde nete kambabuuzeemu mpolampola Edi ba intellectuals baffe abo nyinza okuba nga sigoberera bulungi kiki kye bagasse nnyo ku Uganda boogera nnyo erinnya Museveni teriva mu kamwa kiki kye bagasse Sseggona kikyagasse nnyo kubanga palamenti amateeka gonna geeyisa tewali lijja nga lifevalinga bannansi Sseggona mu palamenti gye batuula mwami Ssemujju Nganda okugenda ku kamera n'otugamba Museveni alina abakozi 18 avuga emmotoka 32 alina ambulance 64 akozesa akawumbi essaati ayambala yakakadde we bali kubitegeera bituyamba ki ye bwina amujjawa yabigula no gasunatuuka yeeyo edda yabigula obuyivu obunoonyereza ebyo kubanza nyinza obutasobola binoonyeza bimanya naye kale gwe omugezi obinoonyereza obireese now so what ng'oli mutunyonyola mwami Museveni Kyagulanyi ekigenda kyakujjawo gw'otunyonnyola contradictions bbiri zikwataganirawo kati obusajja bwali bwatuteeka akawero ku maaso era Kyagulanyi okimanyi singa terajja singa tukyaliyo tuguumadde nga tulowooza buli mutujjirako musajja singa kati oba Erias Lukwago yeyaze kuba pulezidenti oba Ssemujju kiddeyo ku kiri kye nagambye abantu tukkiririze mu bantu be bawadde kaadi nuupu ku mulundi guno palamenti yayonooneka ekyo ffenna tukimanyi palamenti tekyakolera bannansi palamenti ekolera muntu kubanga mwami Museveni akimanyi bulungi nti amateeka gonna gayita mu palamenti kyova olaba Uganda tekyalina palamenti nti bagenda eyo ewaabwe ekyankwanzi oba mu maka g'obwa pulezidenti n'abagamba kino kyenjagala ne bajja mu palamenti ne bayisa ekyo kitegeeza nti palamenti ekolera muntu kati Kyagulanyi asooka n'anoonya muntu ky'abantu gwe baagala omuntu abantu gwe baagala gwagenda okuteeka mu palamenti katusooke tutwala abantu abatuufu mu palamenti kubanga yakugamba negundi agenda kugisala enamba y'ababaka mu palamenti agenda kugisaza mu Uganda empya tusobola kubeera na palamenti mu Uganda olina ababaka bali mu 5 plus kumpi wenkanankana ne United Kingdom ninga bw'obalansinga ekonomi z'eggwanga ebbiri tewali yadde akantu akabalansinga tukkirire wennyini awo kuwa ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba njagala tulaba osooka owuliriza ebigambo bino yenkola yaffe bulijjo gye tuzenga tukola nti ekintu ne kiba kyabaddewo tukikuddiramu gwe abataakirabe n'okiraba ne tusobola okunnyonnyola kyogenda otegeera muliriza bulungi ng'asiriikiridde kyadda kyakulira ekibiina ki Democratic Front Mathias Mpuuga avuddemu omwasi ku kkubo ery'obufuzi by'e Masaka tukitegedde nti ono alangiridde nga mu kulonda okujja lw'atagenda kwetuulako agenda kuddamu avuganye ku kifo ky'omubaka wa Nnyendo Mukungwe era kyabadde aweererezaamu ekibiina kyandagira nkomawo Nnyendo Mukungwe malawo emyaka emirala 5 nkulembera abataka otuteekateeka ekiddako bamuuza nalosaba ebipande ebipande si kyo ekikulu omuntu kyekyo ki oba tumanyi Mpuuga
tomuwulirangako tosobola namuwunyiriza okokola kimunyendo. Mpuuga asekeredde abo bonna abazze bamulumiriza nga bw'ayenjebuse mu by'obufuzi n'atuuka n'okulema okwesimbawo ku bwa pulezidenti, kyokka ono ategeezezza nga bw'atayinza kumala gapapa nga tanneeteekateeka bulungi. Okwesimbawo si mukolo kambategeeza mukama nga mpadde obulamu kino tujja kutuukira tujja kutambula tujja kutuuka. Ebyobufuzi byera byakigendererwa nga kigazi. Bwe bagamba nti mutabani wa Nsamba agambye bakuba pulezidenti n'enfufu ejja kufuumuka nja kuba neetegese okuba pulezidenti. Kyokka ono nakati alabise ng'akyalina ekkonda ku ngeri ensonga z'akasiimo ke yafuna mu paalamenti gye zaakwatibwamu, ekyamuviirako n'okwawukana ne Nuupu. Mpuuga yali ebitaano nimubakadde ebitaano ba mundaba nimu bitaano omwaka gumu mu kibuga Masaka nga w'obukadde obusukka ebitaano naye gano ge mazima nako leader of opposition mu parliament abeeranga prime minister era bw'awummula awummuzibwa mu butongole. Ensonga lwaki bwe nali ntambula bwe mba ntambulanga otambula ne fulaga y'eggwanga nga yeekola ki yeewuba. Ekyo kye kitiibwa kya leader of opposition okujjako nga kapere. Kakati obuwuwa fulaga y'eggwanga ne bwoba owummudde ekiba ky'eggwanga kirina okukola ki okusigalawo. Mpuuga asabye bannamasaka obutejjusa ku bakulembeze be baalonda mu kulonda okwa 2021 nti kubanga mu kaseera ako buli omu yali ayaayaanira nkyukakyuka. Tuloota NUP ne tutambula ne NUP ne tuwagira omwana waffe Kyagulanyi ate mwejjusanga nti mwalonda Kyagulanyi tiyali nsobi tetwali ekituufu okukola ki tetwali ekituufu okukola kubanga twali tunoonya omuntu gwe tusobola okuwumbawumba tumukwate sayidi ne sayidi abalala mu maaso balala mu sayidi tutambule naye tutambuze olutabaalo. Ono asabye bannamasaka okukomya enkola ey'okwerumaaluma nti kubanga bakyalina olugendo luwanvu olw'okubbulula ekitundu kino ko n'eggwanga lyonna, kyokka ono aliko amagezi gawadde gwe yali akola naye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ofuna obutakkaanya mu maka go toyokya nnyo otogyako bbaati. Sabaka omusanga akuuma n'amadirisa ntwayombera omukazi agatadde ku bbooda agenda. Obukulembeze ntukumulira lwinja obeerako oluyomba mu maka n'otaluulirako ku lubalaza oye muki gwe tomukulembeze. Kakande simwagala atulaba. Ebigambo bino byayogeddwa eggulo Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba. Kasookedde lubanga lwa Mindi Nsamba yakkiriza nti yali ebitaano. Era Nsamba nakkiriza ne yeetundira Bobi Wine publicly. Mu bino byonna pressure eriemu gy'abadde yaddukidde tebaamwesize. Ng'omuntu yenna nga mafiya mu byabufuzi alina okunoonya waayimiririra abadde alina kuba nkyukira dde Mannyondo Mukungwa. Kati ekibuuzo kiri kimu, Mpuuga okyasobola okuwangula Nnyondo Mukungwa? Biri ebintu bibiri byempulidde mu mboozi eno. Ekisooka atugambye nti Rope abeeranga prime minister era bw'aba awummuzibwa aweebwa akasiimo. Mpuuga ssente baazikuwa owummudde ekyekyo tu atugambye tebejjusa kulonda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okontradictinze n'ebigambo bye wayogera emabega mu zi press conference wategekanga ng'otugamba tebwamanya nti mwalina mu buyabuya. Bigambo bye bwabikozesa obudde buno atugambye tetwejjusa. Mpuuga ebigambo byali bitono. Ebigambo Robert Kyagulanyi Ssentamu yakugambira mu kasenge nga bakuyisa okubuuza ebyali eby'ensonga. Ebyokutugamba nti gwe mu constituency ebitaano biteekayo wandibadde omanya nti nabino wadde tebabikuwadde kale bizzeeyo kyandibadde kimala. Kati okwetonda tekukyakola. Kakati ku nsonga ya Mpuuga alina ekintu kyayogedde nti bw'ofuna obutakkaanya n'omukyala toyokyanju ate mutuula mu kisenge ne mukola ki ne mubimala. Mpuuga njagala mbuuza ekibuuzo. Mpuuga tebaamuyitako sente ezo n'azeegaana? Baamuyita ne bamuwa n'ennaku
kati yagala bamukolere ki ekibiina kyakuyita president yakuyita nakugamba muganda impulira kino ne kino ne kino kituufu n'obyegaana ate me I cannot wait to see a new Uganda etalimu munene Mwami Kyagulanyi amaze okutulaga nti asobola okukola ebyalimu Mwami Museveni ebimu ku bisudde Mwami Museveni kwe kuba nti abanene bamusukkako decision making abanene bamusukkako nti bagenda ne bamugamba naye oluguudo lw'Emityana Mubende luyimiridde nti kinti waliwo ababba ssente babba obumbi 3 mu banoonye bagenda obanoonya basanga ebigere bigenda ku mulyango ewe kaga mubaleke oyo gundi mumuleke ti ate bade batwaleze eddagala egindi babbya amabaati abamabaati mubakwate bagenda ogiro tino mulimu ba Jessica Alupo banabanja bakasaija mubaleke kati kyekiremeseza Mwami Museveni abanene bangi Kyagulanyi akulaga mu gavumenti empya tewali munene imagine tonnakwata buyinza wali badde weeguya buli muntu but because you stick on your word nogamba nti nze ateeka omukono mu ssente z'omuyiwa omusolo mwe gusigala vice president mu Buganda woyina amaanyi noyimira ku kigambo kyo nogamba no bw'oba tozizaayo ssente kalasi essaawa eno Mpuuga era ina ne yakolaganyeko n'ensereko just kabanga katono awulidde ensereko biga byayogera Mpuuga simwesibwa amangulu abutayogera yandibadde yayogedde dda Mpuuga bye batuma Mpuuga tayabikoze mu kalulu kano Mpuuga wamuwuliddeko nga dda mu nsereko bye yamwogerako yasirika ekitegeeza nti oyo si mulungi tulaba Uganda empya ewatali kubanga walaba ekitiibwa Sseggona we yagamba nze okuleka nga omuntu agaba kaadi aliko emizimu obanga atamidde osobola otya okugamba nti Sseggona teyafunye kaadi kale era emizimu ne gibakwata n'omwenge ne batamiira n'atagifuna yeyo Uganda empya tewali munene tewali mutono insi y'abannansi Kyagulanyi ye Eva wa surprise okitegeera nsi y'abannansi kakati abantu bano simanyi babatugoberera bulungi edi twakyogerako wano nenkugamba Mpuuga wadde akoze DF actually yali tenaba nakufuuka DF nga China Democratic Alliance nenkugamba Mpuuga tasobola kwesimba ku bwa president kubanga Mpuuga azanya commercial politics Mpuuga n'ekirala akimanyi bw'agenda ku bwa president tagenda kuyitamu bw'aluzinga ekifo kya parliament kitegeeza political aba amaze okuva ku map taba n'odasite yogera kati alina okunoonya wanaasigalirawo wadde akola ekibiina ekiki naye Mpuuga ajja kudda ku parliament simanyi oba bakitegeera essaawa eno yalangiridde adda mu nnyendo wa Mukungwe owulire mabegako awo abadde ayogera ebigambo ebivuma Kyagulanyi nga bwali omujega bwali mu buyabuya omwana gwe tuleese naye kati owulire alina respect mu kamwaka eri Kyagulanyi akaana okawulidde owekitiibwa omuyimbi omuwulidde alina respect ate Mpuuga ekimuluma yali amanyi Kyagulanyi agenda kuba amavivi Mmengo Kyagulanyi yagamba amavivi sigaleta Mmengo abalonzi tebali Mmengo no ate edi Mpuuga yali amanyi kugenda kuggwera mu kisenge n'ekirala kyenjagala abantu bategeere Kyagulanyi has never contradicted with Mmengo tayisangako mu Mmengo maaso takola ki wabula ndoza yayogerako kimu ekyamulago ate nga kyekituufu n'agamba naye ng'omuntu yeebuuza lwaki takyazibwako ku leediyo ya Kabaka statement ziri bbiri nze zennyinza olowooza ensi mweyinza naye nga Kyagulanyi tavangayo in any way eyasooka eyokubiri baali bamubuuza biki n'agamba genda bibuuze Mayiga nedda waliwo baali ebungereza yagamba gendo yali Medinsereko n'agamba gendo bibuuze ani Mayiga n'ekirala waliwo awo babanjiza ennyo Kabaka awo Kyagulanyi ne bamubuuzaako ku byaki ku bya Kabaka awo n'agamba nti ebyo Katikkiro yakola ki yatusinga obumanya Kyagulanyi alina ekitiibwa eri Obwakabaka bano abasajja abakyali ewa Kyagulanyi okwali ow'ekitiibwa Bulwanyamuli Ssemwogere Dani Muliika ne omutaka w'Embogo ow'ekitiibwa Gajuule singa Kyagulanyi yali alina ekintu kyonna kyeyakola ku bwa Ssaabasajja wa Buganda oba ku Bwakabaka bwa Buganda bali tebasobola era yamuwagidde Mmengo kuba yamukwasiza engabo era bwe bagendayo wawulidde Katikkiro bwe yabadde ku Serena mu bino ebivulu bya Kalisoliiso n'akola akajooku n'agamba nti bannabyabufuzi balinga abakazi b'omu Kampala abasajja b'omu Kampala
balinganga bannabyabufuzi bw'omukwana n'agaana ngagamba bireke ndaba obadde mubi bw'omuma kaadi ng'akugamba gireke simanya ki era seeguya kaadi ebadde tena kyenyamba eyo jjoko yabadde ina kyetegeeza oyo Katikkiro era yadde ina kitegeeza Segona gwakusinga wetaba amazina nga werabidde muntu ate nekyala Segona n'omulala omuntu gwa Walampa Walukagga ewa Kabaka mwana nnyo oyo alina ekitiibwa kya ssa kati bwotandika omugayuula bwoti neyamuwa ekitiibwa kya ssa obanga akola ki abamujulungudde so kakati kyenjagala okulaga nti Mathias Mpuuga kubanga Eddie I challenge those people our intellectuals tuyina Mpuuga tuyina Ssemujju Nganda tuyina Segona tuyina Muhammad Nsereko tuyinawo ba Mukaaku webali awo abeeyita abagezi lwaki tebabeera mu ambuleere emu Kyagulanyi kale omwana ayonoonya opposition ayonoonya ebyobufuzi bya Uganda bo lwaki ng'abagezi tebeekumaakuma ne bateekawo direction entuufu lwaki tebasobola kubeera mu ddiba limu ate n'ekyokubiri bonna babadde baagadde okwesimbawo ki ekyabaganye ba intellectual kubanga baali badde baga Eddie Mugezi twegatte ng'abagezi naye lwaki abagezi bo tebasobola kwegatta bo banyini balemeddwa okwegatta balowooza batanda tebanasobola okukolagana n'abalala nga mmwe abagezi temusobola kwegatta omanyi osobola okuzimba ekintu naye ate nekikulema okujjawo ati bano abasajja ababiri Mpuuga n'Ensereko baali baagala okwesimbawo wano mu Buganda yali project naye bagenda okukizuula nti obusajja bano basajja ekisooka Baganda osobola obbazimba wano ne bakufuukira ekizibu ne bakulyamu olukwe ate nga kisoboka okitegeera muzimba wano n'omugira ati n'omuleka neyeetaya n'afuna ettutumu n'amera tetubeesiga kakati ne bagamba nti tuleete era bano abalala abazze okwesimbawo era gw'obadde okimanyi lwaki tetuyinaako independent candidate koko kya president simanyi kugamba kya accident kulwedde twalina kaaba lwaki leo tebaliwo kati bw'oba ozanya ebyobufuzi obizanya national and international kubanga waliwo amateeka agafuga ensi kyovola tulina ne kooti eza ICC nti osobola okukola ekintu wano mu nsi yo naye ate amateeka g'ensi yonna ne gakukwata ekyo mubamu okutyobola eddembe ly'obuntu ensi waliwo obukiiko obw'ensi yonna kakati wano waliwo embeera eraga nti ebyobufuzi mu Uganda tewali demokrasi mu byobufuzi ebibiina by'ebyobufuzi tebyetaaya waliwo ekibiina kimu kyekikola emirimu gyakyo ebirala byonna kalaasi ekyo kyali kitambudde nga Kyagulanyi mumulabyeko watambula bamukuba bakola ki kati ekyo ku international community baali balina okukitereeza ne baleeta ebibiina ebyobufuzi ebipya byabamunyagwa bino bya Common National Peasants Party ne byewandiisa National Peasants Party ne byewandiisa kati bwe byewandiisa era olaba nti gwe oyagala okumanya nti process y'okuwandiisa kibiina nti si nnyangu genda ogezeko okuwandiisa ekikyolabe kitwala obudde naye byabano byayanguwa one it implies nti mu Uganda omuntu abisomako obusomi nga tamanyi kiriwo asoma kagamba nti mu Uganda ebibiina kino kyakewandiisa kyasimbyewo n'omukulembeze kitegeeza there is that freedom waliwo ebikadde ebyedda ebimumba neno temubimanyi nabyo bijja ne byesimbawo kitegeeza nti eddembe ly'ebibiina by'ebyobufuzi ebingi mu ggwanga bikola ekyo kyebaayagala okugjawo okiraba kyobalaba waliwo ebibiina ebipya ebyaleese bakandidate n'ebikadde ne bikola ki ne bireeta gweweebuuze Katumba oye kululi yali wa independent kyobalaba kulunowandisa kwaga anti yalina kibiina kuluna aba independent bale tebakola okuleka singa yabadde n'ekibiina abo yali badde asobola okugiraawo ne kati independent kuluna yadde tekola ki teyina wejja nga tebajagala era kyovolaba ono wa NPP ku kisanja kino ekya 2026 yakubisa n'ebipande Kasibante Robert ng'agenda kuvuganya ziti busujju
busujjusi we waawo Mityana Mityana kubaka ba parliament kati mu wiiki emu yanyiiza atya n'agandika kati ngeze kuvuganya ate ligiro nsobole gwanga yanyize ekipande kya si 2231 yadde mukamyufu bagenda kuvuganya mukamyufu kati yanyize kano kati yanyi chichi mwami Museveni kyakoze kyamunyiziza nagaka ngende nkujjeko entebe wajaba kakati kati kyenyagala okulaga nti yayagadde alage nti ebibiina by'obufuzi mu ggwanga waliwo space bazanya ebyobufuzi byabwe teri abagambako okiraba kakati bino byolaba bagezoganyamu ku bannandala poliisi nekwatamu ku bamunyagwa kuteekawo kifaananyi nti buli omuntu mukwatako nti kubanga banakwata ku Kyagulanyi yekka bajagamba nga tetubakwatako naye nga bannandala tebalina buzibu kubanga bali 8 abeesimbyewo lwaki abataano bava wano mu Buganda ekyo wakitegeddeko kyo kabadiki abataano bava wano mu Buganda lwaki bagalawo bakendereza ati kati oyo kasiba nti wano teyasabawo kalulu asente talina teyafuna zimutuusa teyakulimba mbu alina muluto lumulumu teyafuna zimujja Mitiya namuleeta mubenda kilomita ziri mmeka teziringa ziwera 5 kibula natidde Kyagulanyi musajja bannange kati nandala alinga mugola basekikubo alina abantu abamukkiririzaamu ng'omuki ng'omuntu wa ideology ng'omuntu gwoba oli ku kaadi kyoba oli ku kaadi ki yaba n'abamwagala kati nandala ku opposition w'amaanyi nnyo eyo era kati bagamba nti Eastern yakasajja kataddeyo amaanyi nandala tajja kalaba nze kasita nalabye kasese eyo yebaddeemu ku stronghold FDC kubanga noono mwijukye sijava muganda wange abantu ndowooza n'olukumi terwaweze boy abaavuganya bonna omuntu ali ogwo alina numbers z'abalonzi bamuyita Robert Kyagulanyi kati akalulu kali wakati w'abantu tekali wakati babiri anti kati akalulu njagala kati kino njagala kino tukikyusa okuva ku analysis y'ebyo bye tulabye wiki yasoose akalulu kali ku muntu omu bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'okyaleeta abaana b'essomero kulaali Kyagulanyi nga ne bwe bamugamba nti bamuwe ekisaawa awali abaana b'essomero bamugobawo naye n'ayitawo mu budde bwa break lwa abaana nga bali kumako mu gate n'agenda nze olaba n'abadde ndaba omu ng'agamba balina bwe lwakuba bannabyafuzi b'e Uganda balina ekizibu they are paid to be stupid not to come and digest issues twayinza kuŋŋamba mbu Robert Kyagulanyi Ssentamu ava n'abaana ekavule kanguwa ekyokulabirako like today yasuze wa Honorable Patrick Nsamba nze wa Honorable Patrick Nsamba manyiwo nali ngenzeewo kenyumba ngimanyi tesobola kusuza n'abantu 10 mpuliriza bulungi Kyagulanyi aliye ni timu y'abaana ba mawulire approximately baba bagenze nnyo tebasukka 50 kati yeyo numbers eve kavule yembuuza be kavule abajja watya nga traffic eri ku kkubo kavule waliwo enkambi we bava nebe ne prime minister yabyogerakera mwako omanyi bana abantu baogerera mu bayina bye boogera olumu tetwagala obakwata ku mitwe owulire gikyamuse Mugabo tyandi Kyagulanyi ava n'abantu ekavule nga traffic yemu ye blocking enguudo ze nti Kyagulanyi oyo kimanyi nti bw'aba ava n'eyo ewuwe waka nti yasuze waka we asimbudde kati agenda ne traffic temanya nti yayiseewo ati kati balaba edi abo enera baje yabyogera mu kalulu akawedde naye twagenda okulaba nga president bw'agenda mu Arua it is the same thing kati era ne twebuuza Kyagulanyi ng'alina ssente ezijja abantu gwomanyi notambuza abantu 13,000 Neda teyabadderango Kampala no batwala Arua teyabadderango agenda kugenderera ngo no bajja Arua no batwala eri otambulira emitwalo ngeegi okuva e Kampala awo Kyagulanyi edi bana abantu babadda mu kisengenze good enough nali nyumizaako n'abantu b'NRM ekituufu bakimanyi naye lwakuba nti mu NRM bw'oyogera amazima ofa era basajja tubo balaba ku TV basaasire naye balina okumanya nti waliwo life after ebyaki ebyobufuzi abatulaba njagala okubabuulira kino Mwami Museveni teyabadde wakwesimbawo kino kisanja wabula bagenza okukizuula nga waliwo ebitannatereera okukola transition ey'obuyinza okuva ku Mwami Museveni okudda ku mutabani we
mutabani wa Museveni gwe ba planning okuddako naye tagenda kujja kuyita mu kalulu era palamenti eno gye mutwalayo yegenda okubabeereramu oba okubalyamu olukwe yegenda okuyisa etteeka nti mu kalulu akajja palamenti yebeeronda pulezidenti kyova olaba aba NRM n'aba PLU boolwedde kati buli omu yeeyawula ku munne era ku mulundi guno aba NRM abasinga babakubye ettale bali ku PLU aba PLU ne bawalkinga in okiraba bakola ne kye bayita pamoja NRM ne Patriotic League of Uganda naye kati mbubeegase banoonyeze mwami Museveni akalulu ekitegeeza nti singa kana akalulu kanaggwa bulungi mwami Museveni ne bamuteekako nga bwe bakibala nga baawukana PLU ng'etandika okuba independent ng'okuloosinga either nova mu NRM nodda mu PLU bw'olemerayo eri nawe ng'osigala ku opposition sawa yo nawe NRM efuuka opposition ojja kufuuka nze nagamba ojja kufuuka opposition oba toyagala wadde nga gwolowooza wakuba eki nine gwanga bw'oli serious oli mu bwongo kubanga PLU nayo tekkiririza munnakube emmundu naye muli abafere anti kati sokolege nempola amala okumaliriza kino PLU tekkiririza munnakube emmundu eri kukiyo yo yeerabanga generation empya tata yalwana fete twalwana kakati ate abali mu PLU obuzibu bwe bali nti ate gye bali tebaliyo lwa mukwano baliyo lwa bibalo na edibona akwana akawala akagambe musajja oyo mutuufu saamusiime naye woosabire ebiri agikuweerawo ogamba lente nakakambeereyo ebiri azisiba bangi ng'akaana kalinaawe lwa kibalo era nga ne bwe mubeera mu mukwano mu buliri biba bibalo kalowooza kubyokawa ne kafuna ku appetite nesiga nti lokoka kutunuddeko emayise bwali abawala ng'okufuna mu ku appetite alowooza ku byewamugulidde byewamukoledde ne yeekwanyakwanya kibanga abavubuka abalya abakazi ab'ebitiibwa ng'ekikazi kibi naye nga ye buli lwakubamu akafaananyi nti ono gwendi alina ekitiibwa bwe kiti n'aguma ne gamba tusimbule mu buliri alya kitiibwa talya muntu naye nga bw'atunula ku muntu butuufu emmemme bulo mudda kati yesiba ekikookolo n'ayambala woofiisi olimu nakalakata office muzikiriza tugenda basibulira wano lunaku olwaleero katukirirewo omukulembeze kamera zisooke zigende zifune behind the stories tujja kujja lunaku olw'enkya olwokusatu tugenda bawuterako emboozi nga bwebadde ebyabadde muno SFC kye yeekoze olunaku olukesezzaali abantu bagambe Kyagulanyi ye president wa Uganda kubanga ffe abali kati wano mu kitundu mwajja already tukiraba security buli kasonda ka kitundu ebyokwerinda biri omukulembeze akola ki agenda badde ntambula ekiro nga mbalabaawo bonna ng'olaba bali ku alaati baladisi buli muntu ali ku bunke ngera bw'omanyi pulezidenti ng'akola ki bampeereza message temugeza ne mukola live za Kyagulanyi ku leediyo tetujja zikola naye tugenda kuzireeta ku intaneti ate batuwoninze mu budde bw'obululu okusalako intaneti bajjako Facebook ne kwe tuli tweyagala tewali kye bajjako mugenda kulaba nga mujjako intaneti naye nga tugenda kusigalako kuba lulimu atukwata naaweya nabagambye kakati jama twazifunye jama ate tugenda na jaminga nono bridge za yo itiero sije bayisaako sinze ne generation yenu nze nagiwanikidde bweki tekyalina kitiisibwa Kyagulanyi twamula bwe yadukidde ku booda bantu badde balowooza nga gyawulye kati ngasoboka kampeyini yonna ezazikola mu abala aba videos abeera mu ttale naye mu ttale eyo tewaba motoka esomba muntu tewaba mmere tewali t-shirt enkuba etonnya abantu tebavaawo naye ng'omuntu omu ye muzibe nnyo okulaba ekyo tuyitawo mu tawuni street zonna abatunda enkofiira abatunda ki abantu bali mu kwenogera ssente naye mwami Museveni bw'abajja n'okulinnya kukubawo tebakukkiriza kuba bakimanyi oyinza okuŋŋoola oba okukasuka akacupa kajja balabagamba mugende eri bayiseewo mukkiriza tubasibuli wano kyakwagala tujje tukole abantu batulina baweereza mpaka revolution ng'etuuse zikiriza ngenda kusibuli wano olunaku olwaleero gwali kuno nkusaba osharinge osubscribinge enkya emboozi gye tujja nayo bw'ogisubwa gwe revolution ejja tubagambeyo kano kyampuuga mu kabineti ejja mpuuga bagenda muwa obwa minisita ako mukatereke
informant omaze okwogera Mpuuga bagenda mu obwa minister ne Segona ayongera Segona I'm not sure but for Mpuuga I'm very sure bagenda muwa obajja mu obwa minister mukakase nti Kyagulanyi alabira wala era bw'asesema omuntu muganda wange Kyagulanyi olaba asesemya omuntu asesema kirumya bw'oba tonnabitegeera toyomba biwa obudde ojja kubitegeera dolo ku kamera abaddeko tuddemu